okusobola okuba nga fees zifunika na buli omu alina mu mbeera gy'ayitamu abali mu bulwadde abali mu mbeera zonna enzibu wamate n'abali mu mbeera ennungi mbasanyukirako Mungu tumwebaza ngero okuba nti nayongera okubanga gyokoma okumwebaza gyakoma okuba nga akwanyongera okuba nga nkuutira abazadde ffenna tube nkussa eriisa ejjogi ku baana baffe bannayuganda abaana omugigi omuto olaba okuba ntukulembera ensi olunaku olw'enkya tubewaze era twabuulire ekituufu ku mize emikyamu fumbekedde mu nsi yattu nga ebisiyaga okukosa ebiragalalagala okunywa omwenge n'ebirala bingi nnyo abantu babulira amazima abaana ko banansonyi ng'owulira mwana wo ku nsonga zino kubanga ddena okuma okuba nti nno olukwatibwa ensonyi ate omwana agenda okuba nti nno ayonooneka naye okuba nti avumbula ekibirimu kale tubere point blank abantu babulira ekituufu ekiriwo kubanga birungi si birungi ngenda kubanga ntandika ne programu yaffe palamenti y'omuntu wa bulijjo zaabike olwa mpaka ssaawa zibanya era nga ziri dakiika mwenda ezaakayita ku ssaawa ennya ndowooza tusuddemu kaawa kale nsobola kuba nti abaka bange mbata kambajjukiza era mbanjulira omusawo Dr. Kayunza Waleeri Ebuloba Kaseero ku mitandao gy'omusanga awo mwebazika omugenzi Nsibambi nta ziri 11 ku lutogulu lw'Emityana olwokuba omusanga mu maka ge era ng'omusajja ono yasoma n'akuuka mu kujjanjaba naye mwana wattu yagamba kakozesa eddagala lyaffe eryawano erya habo nga tabula miti gyaffe gyano ginakabala n'aba ng'akujjanjaba era ng'akunyeza ddalwadde nga pressure, sukaali, ulcers, asthma, ebizimbe bya buli kika, akalulwe, kibumba wamu ne kansa owa buli kika. Kale mwettanire genda gyali abantu bavudde eddala amanya ne bajja ne bawona obujulizi nga bawonedde ddala. So naye kubeera awo obeere nga mutuufu n'ekirwadde ekikusumba ku binjogeddeko awo n'oba nga mutuufu okubagiza era ng'ogwamu amaanyi nsaba obeere ng'oddamu essuubi osituukiremu obeere ng'ogenda gyali wakola bali Ebuloba Kaseero mu maka ge musajja simufere simu yaaye byakola byakasaakolera wewe nnyini ogenda okuba nti musagenda kuba nti omusanga abantu bonna ng'atembera ddagala lye ojja musanga Ebuloba Kaseero namba y'essimu 0701 877 116 0701 877 soko omukubire kasimu okola appointment kubanga olina obwobugwi ojja ssanga enkuyanja y'abantu kale weevume ekyakututte nga tuli ku appointment ngenda batufuulira ensonga ez'okuba nti tugakyali mawulire wemaze okuba nti akitegeera okutebwa kw'omukulu Allan Ssewanyana omukulu Ssegirinya Muhammad baweddwa bail ne bava mu nkomyo gye bali bagenda okuba nti baweza emyaka 2 bono bakwatibwa mu Septemba omwaka 2021 era nga baweddebwa bail okuba nti baddako ebirowoozo nga bava ebweru basobola okuba bafuna treatment eyesingako awo biri bateereddwako era bingi ebyogeddwa ku nsonga eno bangi abagamba nti okutesa kuno wabaddewo enteeseganya ezasooka okuba nti zituulibwa mu State House eyo ne baba bakungu abagenze ne babako kye bakwata bingi abalala bagamba nti tunabako kye tukwata basobola okuba nga babako bagenda okubatwala mu kkooti bingi ebirese era ng'ensonga erese enjawukana nnene wakati w'abakulembeze n'abawagizi ba NUP abalala bagamba kyakoleddwa kyabadde makula abalala bagamba kyakoleddwa kwabadde kulya mu struggle kwe tebanteesezza na gavumenti kuba nti ekola ensonga eyo kale tukulira ensonga wamu n'okubanga era tukulira ensonga ey'okubanga olunaku lwabadde mu wiiki eno nga tujjukira okufa kw'omukulu Archbishop General Ngumu era nga bingi emikolo gyabaddeeyo mu mambuka era nga bingi ebyayogeddwa naye nga mutuufu ku nsonga ezayogeddwako omukulu General Ngumu yafa nga ya ddembe lya buntu wetukomba yalinga essembere ekiriwo olwaleero na biki ebyaviirako General Ngumu okuba nti afa bingi ebyogerwa era nga tugenda kuba tukubira tokya abakulembeze baffe bano betulina batulaga eddala enjawulo weeri oba nedda kale lwakadde agatambudde buli mubaka ngenda kuba ajja kuba nti atubuuzaako ng'atuuse okuba nti nno aderibatika ku nsonga yatandike n'ensonga ey'abakungu abateereddwa Allan Ssewanyana MP wamu n'omukulu Ssegirinya Muhammad era nga naye mubaka abaweddwa court bail nga bingi ebyogeddwa era nga wana era nibakinagguka nti butuufu abaddewo enteeseganya tetwebuuza lwaki enteeseganya zabaddewo bati balina bayitale okuteebwa ng'abantu abasiba yabaddaani yabatadde bintu bingi ebyalabikidde mu nsonga eno DPP naye ekyusa n'agamba nti ate waliwo byawinze owaayi kale sijja kubisima nnyo kanti omukulu Honorable Ssewadda John Bosco muna NRM anekaanekanye mu ssaati t-shirt esomye basobola okuyita e Kampala ng'agyambala wano si Kampala
ono Buziga mu kibuga Kampala Central Business District yenjogerawo. Neyanzizza nnyo mukulu Tariiki okumpa akadde ne Namusa bonna abatulaba ku STV gye bali yonna kantumire abasinga abali ku mikutu kati abatulaba muganda wange sinza kuleka nnyaba yangu ekakiri ye ekufuula muze banneighbors abayita nabo balina TV naye abaga mujje tulabire wano oyo musajja w'amaanyi mu katale wankulukuku mulufula nina n'abaana abasikiringi nze ettabi lyenvunanyizibwako ery'emutundu abaana abo nabo kati bajagala okufa obufi balinako ne puroguramu endala eddako nga ffe tuvudde kuba eyo nga bingi tibavubuka bagirinda ne bagiraba tuyina madamu Robina tuyina madamu Nakito n'abalala ne State House Controller naye yaŋŋambye nti waaye weebale okuteesa yagiraba ne Dr. Faith Katana akulira sikiri neno kino kakiyiseewo nze nabo ko mubomenya abagenda bakula bene bakuwebaza okuteesa kati ngala ya controlling sente za State House omusajja muyambe oba mufunira ajja wano nga bamunaza matu oba mumuwa kakati nina baina kupichi kwa nje nenda sebo obudde bwange butegera ko ajja wano muyambe oba mwaka pichi kayero asobulira bakapulimo tutandika rating dakika esooka abali ya kuwasa late bigaseera baina watu abera late baina watu limbi kakati mukama wange musajja mumukwatako neyanziza okunjagaliza 7 tayari kakati kwatwale eddakiika eno era mukama wange buli lunaku lwe tuva wano okugenda okuddawo wano bamaze okufuna obujulizi abantu Dr. Kayonza bamaze okujjanjaba endwadde ziri ze twali tumanyi tezijjanjabwa nga kansa nga sukaali alusaazi pressure emitima ekibumba akalulwe n'ebiringa ebyo n'olwekyo nze nnyongera okwebaza Dr. Kayonza okuteekayo amaanyi mu risaaki endwadde ezo zibadde zitumaliddewo abantu baffe ate bambi nga abasinga obungi sente tetukola ki tetulina ziba zimala tutwala bweru nga bannaffe bano abamu naddala bannabyabufuzi bo balina omukisa ogubuuka n'olwekyo ennamba eyo gyogabye abantu bagyettanire bawone kubanga enkola eyaffe ey'ekinaku yeeyo bwe batumanyidde ku nnaku mugama wange oleesa omulamu okuta ababaka nsookola ddala okuyozayoza Honorable Ssegirinya ne Honorable Ssewanyana okuba nti baavudde mu nkomyo wadde omusango gukyatambula ekituufu naye baweereddwa bbeeru wakati mu kukiriziganya okw'amaanyi ne gavumenti okw'amaanyi ennyo era ali ku ludda lwa gavumenti omuwabi wa gavumenti mwami Bilivumbula olwayingira bwati Bilivumbuka olwayingira bwati mu kkooti yayogererawo nti nze siina buzibu nakweyimirwa abantu bano kubanga n'abajulizi abasatu nze mbagobye ababadde balumiriza nga ye gavumenti nekyanguyiza waliwo ebintu bisatu mu kkooti ebyenalaba ebyamaanyi ennyo ekimu nkyogedde ku olwo ebyewuunyisa ebitali bya bulijjo ekimu ku byo nti ku olwo twalaba ababaka ba NUP n'abantu abakulembeze mu NUP betwali tetutera kulaba mu kkooti bonna abaseewungu baani bonna bajja ku olwo ndoza n'ennyeko yaliyo ku olwo owange wano naye nga balinga abaze ye Allan nyeko yeri okay kakati bajja nga balinga batemezzaako nti ku olwo waliyo ekipya ekiriwo era ebbugumu eryali mu kkooti nga liraga nti waliwo abazze bakimanyi nti ku luno ekintu kiggwa babesho jukira birimu okubba sho nti nze bamutenga sirabiseeko mu kkooti ate nga bagenda mutalwa leero abo baaliyo ekirala omuntu ayali tamanyiddwa nga tumanyi nti looya naye nga tubalira mwamulabyeko nga ayambadde ebyambalo ng'ali mu kkooti leader of opposition mukulu mpuuga kwolwo yajja yeyeetika kkooti mukama wange Lord Mayor ng'ate yafuuse wabigere kati nga era alidinze kwolwo era nga alina n'essanyu alina n'akamwenyumwenyu ku matama kwolwo ng'enseko zagamuttira mu kkooti yali gundi
leader of opposition mukulu Mpuuga era ne bajjirawo mu ngeri y'okukkaanya okw'amaanyi nnyo kooti kwolwo bakkaanya nga buli kimu ekikubiwa bakkaanya mu kino era ku dakiika ntono nnyo omulamuzi n'agasiina buzibu babate basasule sente zino kyensuubira nti bajja ne mu kooti nga sente ezo ziyinza n'okuba nga zaali zaategeddwa kwensuubira kubanga sipiidi eyo kaakati mukasajja wattu Lukwago naye Lukwago kyamugwanidde abo abasajja yatandika nabo mu nkoba za Mbogo batambudde mu UID batambudde mu Suubya y'okubewagulako n'atandika ebibye ne bamutandikako kati abo bamuswazizza ye Lukwago ne banna bawera 8 babeera ekigo babe Masaka ne basimbula ne bagenda ekigo n'empapula ezita omusibe ne babeerayo paka saa 8 ogw'ekiro nga bali ku geeti okwo abasirikale aba prison nga baseka busezi kaakati baabali awo ne babakubira essimu nti muli eyo omwogezi w'amakomera mukulu Bayine ali ku TV emu amaze okukyasa nti abasibe bagenze dda gye baagadde okugenda batuuse nadda ewaabwe akati mpulira waliwo anzibiddeko nti Lukwago ateekateekwa okuwaabira gavumenti olw'okutaba Ssegirinya ne Ssewanyana nga tebayise mu mateeka babakwate babazzeeyo bagoberere amateeka naye nga mukyamu kubanga abantu baateebwa nga ne papresi balina okuyitamu yokuba tebateebwa bail forms omusibe naye n'okukwata ssaako omukono tebassaako mikono kati tumulinze lulovulo omusango agwagugguse ayambe alagire poliisi ekwate Ssegirinya ne Ssewanyana babazzeewa ekigo mu kkomera yayite mu process kubanga yekyayagala naye nga nkyagenda mu maaso sikumaliriza wenjogerera Ssewanyana ne Ssegirinya bali bweru mu mbeera yonna bali bweru naye ekimu ku byewuunyo ne gwe bayita principal n'abandala abanene mu NUP wasomero nali manyi nti aba wa institute naye kale katigenderaawo Kyagulanyi ne banna abadala abanene aba NUP tebamanyi we bali nalabye kakatuni nga balaga awenjula akasisirako ebisanja somewhere ng'anoonya katiobagabamindi naye bamwanise tamanyi we bali naye ate nga bali safe leader of opposition yabudde nagamba bali safe we bali bonna bulungi nnyo wabula Kyagulanyi anoonya era naye agamba ne bannanga abantu bano babatadde naye simanyi nawe bali Magere temanyi we bali Kamokya temanyi we bali naye nga ate bali safe bali out ekirala ekyo kyayongedde okutulaga nti mu NUP mulimu abantu abadde baagala Ssegirinya ne Ssewanyana babeereyo mu kkomera nga waliwo n'aba ekiwayi ekya Abedi Bwandika ekyegattiddwako leader of opposition ne Bassegona ekyabadde kyegamba nti baveeyo oba batya naye baveeyo ye Bwandika agamba nti nga bali baddani magiki mukoddomi wa principal Nobiyaniri ne banne mikwano gy'enfanfe bano Kanyama Edimutu we bavaayo unconditionally kubanga tebalipotinga ate batulaga nti babeyimiridde bweyimizi ku bbeeyi tebalipotinga kati nga bola ebikubuzaabuza ne bano bagamba ne bano baveeyo mu ngeri ebuzaabuza era nga bwekyakoleddwa ng'emisango egyali ku Bobi Wine we gyavaawo mu ngeri eyewuunyisa ne bano baveewo mu ngeri eyewuunyisa kakale ate waliwo ekiwayi kigamba nti nedda ekyo nno kirimu mufumbiro waiswa yabadde ku leediyo gye bayita Paro ku pulogulaamu gye bayita Namwatulira n'avuma leader of opposition n'amukola bw'ati n'agamba kati NUP esigaddemu ababaka 10 abategeera kye baliko ekyo nabane kikulu mufumbiro si musajja wakuzanya sibe bano munene nnyo yagambye NUP kali tukwekakasa ababaka 10 ku babaka 5 mu 7 abalala bonna tamanyi na kitegeeza zeyayogera 25 abamu 25 badde bangi mu ntandikwa akati ndowooza mpezezaana mu baleemu kubanga 5 mu 7 kati omwogezi nfanfe wa NUP
Owakyagulanyi agamba basigaza 10 bokka kati weza na musa ne leader of opposition bamugobye bamweganya kati oba naye waawa kakati nze ekintu kino kirabyemu ekintu bwe kiti nti abali mu opposition kye bayita kuteesa ne gavumenti bo balowooza nti kwe kuteesa ne Museveni no kubanga oli agamba sisiikanangako Museveni n'olwekyo sisiteesanga na gavumenti ne bw'oteesa ne prime minister oba oteeseza ne gavumenti ne bw'oteesa ne RDC oba oteeseza ne gavumenti ne bw'oteesa n'omukuba minister ne bw'oteesa ne Mao minister wa constitutional affairs era naye oba oteeseza na gavumenti mukulu Jeddi okuteebwa kw'abantu bane waliwo okuyita mu kuteesa okuteesa si kive mu kkooti era ne kkooti waliwo omulamuzi wagambira nti mbakkirizaako mu ddeeka ebbali mukole ki yajja tubula oba kive okuteesa ebweru wa kkooti ekikkiriza era ne bino ebyakoleddwa nga bwe kumenyedde mu kkooti bibadde biraga nti waliwo entegeeragana ekitali kya sitaani omukulu Mathias Mpuuga honorable yavudde n'agamba nti ntayi tekinnabaawo tebanateesaako mugama wange ne principal yagambye bikuba mu kuteesa kwabaddeyo takumanyiiko principal mutuufu principal mutuufu tabimanyi principal asobola okuba nga mitendera egimu teyagitegedde kubanga takyalina buyinza takyalina buyinza wali leader of opposition kakati kankubuuze mu hierarchy za gavumenti Kyagulanyi ali namba mmeka alina mwakafo naye ate Empuuga ayinamu era Mpuuga yakugambye nti olabanga ekyangu Mpuuga butereevu n'Empuuga mukono gwa gavumenti kituufu bw'agamba nti alina kyakola mu kuteesa munene kubanga yagambye nti wali olabyeko leader of opposition nga ayambadde amagangula agenze mu kkooti okiyita kyakusaaga tekiba kyangu kaakati bambi principal ate nze anagamba wano nti omuntu ayinza okweka olubuto olw'emyezi ebiri n'alukweka kwesatu n'alukweka n'agezaako nnyo n'alusiba kwena naye bwe luyingira omusanvu oba tekyasobola kweka nze wano basooka ne bampalalira lwaki olimba nti mu NUP mwinayo ababaka bammwe 25 ne bampalalira ne mbagamba kyenjogera nkitegeera kubanga nze gwe mulimu ogwampeebwa kusaanyawo opposition naddala NUP kati bwe mbabuuza nti Kagaba aliwa ate principal tebakutiisa takyalagira takyalina kyalagira yasooka n'alagira ababaka baleme bazzeeyo obukadde 40 baani ababuzaayo yakiragira teyagamba nti temwabugjeeyo enjawulo eri wano principal amanyi gali mu bantu ababaka balondebwa tulinda biri mu kaagalagire nti tebaddaabwa kaakati ne baanaaleeta mpozi anaabajja mu ggulu akitegeere nti ne bano ye yabawa kaadi nakati asigazzaako 10 ate nkulayira mu mwezi ogujja ajja kubasigazzaako 7 nkyogeredde wano kaakati yalagira nti bazzeeyo esente obukadde 4 teyagamba nti nno tebazijjeeyo yagamba mwenna bonna nafunye information endaga nti mwazijjeeyo kati mbalagira muzizzeeyo bamulema neyazizaayo eriye panka mbu azizaayo omu n'amuwaana nti bannaye mulabire ku ono kati mugenda omubuuze nti omusajja we yazizaayo oba akyazirina ekyo kindaga ki muganda wange kubanga byonna ebigwawo kuteeseganya tetwateesezza wabadde beteeseganya ate kati NUP okutakyalagira omukati alina konti okubabaka obudde omukulu byayogera mufumbiro bwaiswa leader of opposition bwe yazzeemu waliwo n'ensonga ekyasa ennaku nolabeko omubaka Entebbe waneeno yatusana okuba nti avuma abantu mu lwatu futusole balabasaba accountability bino birekawo wembadde nzijja ebibiina twabiyingiramu akalulu ka referendum kaliwo mu 12 abazungu ne batukaka tugende mu bibiina nze omu ku baali batayagalira ddala nkola ya bibiina byabufuzi nga nze ŋŋamba Africa tejja kubala bibala ku bibiina by'obufuzi tukolere mu nkola ya individual merit ng'omuntu ng'ono alina obusobozi obwandibadde bumufuula mmeeya wa Makindye ne bumusibira ebweru olw'okuba nga talina ssente zaagabye ziwera tebamuwanze tawaliddwako ddusu lya muyaga nti omuyaga tegumufuuyeeko ddusu n'asigala
so nga talina obusobozi abantu babumulabamu n'olwekyo nze ŋŋamba nti kati ebibiina kabigende bwe bityo bisaanewo mukama atusaasire tugende mu nkola ejja nga abantu bategedde ebibiina kyeki kakati omulimu gw'okutuukiriza okusaanyawo ebibiina nguli mu 70 nkyagutambula kakati obadde okyayogera ku mubaka oyo eyagenze naye n'abanaamaaso w'entebe owa Kakembo yabaatulidde n'agamba temundeetako kajanja ate nno basooka kuba muwanga kivumbi abo basuutu kyosooyi kyebakoze kakati waliwo Sseewungu nsaba mukama amusuuse naye ate ffe nga NRM tuvumirira ekikolwa ekyokutwalira amateeka muki mu ngalo abavubuka ba NUP abakubye omubaka Sseewungu ne mumukola bwe mutyo ne mumuyisa bwe mutyo nze ekivumirira oba tabawa ku ssente ekyo tekimukubya mugende ku poliisi mulipootinga omusango gw'abaalina naye okutandika okuba ababaka bamwe nga bwe mwakola ow'ejjinja nga bwe mwakoze oyo nga bwe mwakola muwanga kivumbi ekintu ekyo nze nkivumirira Sseewungu bamuyisizza bubi nadduka ebiro omusajja wattu yakuza alinga nze nadduka ebiro mpitirivu ennyo ng'abamugoba ba NUP kituufu naye ekintu ekyo nze nkivumirira babadde batuteega kamookya kakati batandise balumba muki mu constituency ekintu ekyo si kirungi mukwate enkwata ey'ebintu kati okuteesa we kujjira kyova olaba bwe muba mwagala nti abantu bateese nammwe mwekenyini mukikole muteese neewamu mbadde mmaliriza ŋŋamba nti waliwo n'omubaka era yayongedde okukunamya NUP bamuyita Nambooze Betty Bakireke Nambooze yavuddeyo n'ayagala okuba mukulu Abedi Bwanika NUP munne n'ayagala omukuba ebikonde ku TVM tewali atakirabye ekintu ekyo nga yagamba nga ekibatabula nga ye n'agamba nti okuteesa nze nakusaba dda naye bwe kubanga kwakoze Abedi Bwanika kirungi kubanga ne bali balina obulamu bayinza n'okufiirayo gwe n'ofuna n'ogamba nti oba bafudde bafe ffe katugende tuzike twogereko ebyobufuzi n'agamba nedda baveeyo balina abaana balina n'ebyetaago ono omubaka yamwambalidde nti ebyo tebikola n'amugamba gwe abivumirira toteesangako na gavumenti ng'olina kyoyagala nti ate ddi n'amugamba lidde opposition mpuuga yakwetikka ng'ali wamu ne Sigona ne Muwanga Kivumbi akulira akabondo k'ababaka ba Buganda ne bakwetika ne bakutwala ewa Anita Amongo speaker namba 3 owa gavumenti ne bakuwa omudidi gwa ssente ogendo jjanjabwe mu Amerika ezaali tezijana mu bulwadde bw'ogamba bukuluma kubanga akawumbi nti namenyeka akawumbi ke kajja okunyunga kyagamba okubalansinga yagenda okudda nga batulaga nga ebifaananyi nga bali mu kushopinga engoye bakyusa bulungi nnyo eyagenda akiyita nati omugongo gumuluma yadde ate nti wamenyeko n'ogumenyekedde mu ddwaliro mu Amerika kwega byonna nga byewuunyisa bwewuunyisa kati wenjogerera takyayina nakamu kasobola kwambala nti oba kino emukono nti ate kino nti ate kino n'agamba nze sisisinkanangako muntu wa gavumenti nga tuteesa ku nsonga yonna kati ebifaananyi byavuddeyo ng'ali ne sipiika mu woofiisi kyeyabadde akubira Bwanika kakati eyo ye NUP nze nkubiriza bannayuganda ebigambo byonna eby'ebyobufuzi mutandike ng'okubisengejja mutunulire ekintu kimu obaddewo otya mu ddembe lyo ng'omuntu ne muno dimwagalize kubanga ababaka bano we twafunye n'abakulembeze bonna abalondeddwa bo beeyagaliza ne batatunuulira bantu baabwe byaba abalonda nkiwagira 10 ku 10 kasita kibanga kirina eddembe ly'omuntu gyekijjayo lwaki bakikolako kubamu bemwagala nga bannambooze ne bateesa ne gavumenti kubanga kuteesa tekitegeeza kuteesa na pulezidenti nga balukwago bo ne baganyulwa ne baganda ba pulezidenti nga bateesa nabo nga abalala bonna ne baganyulwa n'ogamba nti ate ye Ssewanyana ne Ssegirinya bo bavundireyo oba bafa tweyambise ennyimbe zaabwe ne mu kuziika tunonye obulungi kakati ne kino ekyolaba ekyokuvuga emmoloka etaliimu masasi gagiyitamu etayitibwamu masasi tosobola kugenda gagivuga minisitule ya defense erina okuteerako omukono n'ovuga emmoloka eri amadi okusasulira omusolo ogw'obuwumbi ow'ekikadde 180 gwe Bobi Wine avuganya gavumenti byalimu okuteesa Museveni tamala gakwata nze nga tazimpa omulangira suna faru nze nga tazimpa 180 ensongo ziwulidde kati okuvuganya lwateesezza kusokera ddala neeyanza nnyo neyanza zabaddewo kukyalo banga lwa mmindi ndowooza olwayo gye bitagenda kwemulugunya ku budde ekituufu
kubanga nagiza kiko n'ensejja kubeera obudde obusoosewo bonna twaleetesa ku budde aboogedde ate kumpi oba oli awo nga nebyayogedde abadde abiddingana basabo ne bannyabo ambalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi yenze Suna Faruku bankazaako lya munnankyukakyuka kakati anedda omwoyo gwange n'omutima gwange byonna biri mu kibiina kya National Platform n'omubiri nkugambye obwongo bwange n'omutima gwange byonna biri mu kibiina ekya National Unity Platform. DP wali omubiri kati mbadde njagala kusaba osooka owulirize basabo ne bannyabo muganda yange ono Jebbi ayogedde ebintu bingi ndowooza era n'abantu abamu babyemulugunyaako ebimu bituufu byali mu kwogerako birina ebibuuzo naye ebimu birikiriya ng'ekimu ku ebyo ebirikiriya kwe kubanga ekibiina kya National Platform kuviira ddala ku pulezidenti akikulembera okutuuka ku buli muwagizi hashtag ebadde egamba nti free all political prisoners including Ssewanyana and Ssegirinya n'abalala b'amaceta abataateereddwa era betukyabanja paka n'olwaleero badde nkusaba oyogerenga mbadde nsobola okwogera ng'oyogera nkulese n'okolaki n'oyogera era mu mutima ogwo ogw'okubanga tubadde twagala abantu bonna abasibiddwa nga bavunaanibwa nsonga za byabufuzi bateebwe mwe mubadde ne Honorable Ssegirinya awamu ne Honorable Ssewanyana ne bannaffe abaki abalala era tuli basanyufu okubeera nga bali bweru kubanga tubadde tetubaagaliza kukomera bulijjo naye ng'era bw'omanyi nti yadde tubadde twagala babeere bweru nga b'amaanyi singa banafu ono mwennyini ayogedde nti n'essaawa ya Rosimanyi bamwe STV mwabalabyeko gw'olina bwe wabalabyeko ffe tukitwala nti nakati essaawa zino bakyali basibe singa ono byabadde ayogera ddala kituufu nga bye byakoze ki nga bye byabaddewo nti ekimu ku babaganye okubanga tebannaba kuvaayo kwogerayo ekigambo yadde n'ekimu bateekwa okubanga era balina obusibe obulala bwe balimu kati nga bwa buwandiiko nga si bwakubaggalira mu makomera ng'ekitono gye bakoze ki gye babadde era ekyo ekiri mu kutwogeza ebigambo ebingi ebyo byobula tuli mu kubuuza nti nga tekibangawo omuwabi wa gavumenti n'atuuka mu kooti n'agamba nti nze basebo ne bannyabo abasibe bano sirina kyembavunaana okuva n'olwaleero baddembe okusaba okweyimirwa ekyo si kya bulijjo ekyokubiri waliwo n'abantu bayogedde nti nga babadde tebabeera mu kooti ebbanga lyonna naye mpozi njagala kutangazaamu ayina abawaayiriza mu kooti e Masaka wabaddeyo abantu babiri bokka ababadde tebalinyangako mu kooti babadde babiri bokka asooka Honorable Mathias Mpuuga abadde talinyangako mu kooti okuva lwe babasiba okutuusa lwe bavuddeyo ku lunaku olw'eggulu owookubiri abadde talinyangayo abadde Medad Ssegona Sewu ng'abadde abeerayo n'ennyeka abadde impact kooti y'eggulu nnyeko teyabaddeyo naye eri eyalulirwa abatuma nnyeko yakola ki yaliyo bazizenga ababaka ab'enjawulo bakola ki kimuyamba kubanga eri kumpi nnyo wali mukwano gwabwe ababaka abamu abo mikwano gyabwe ng'okusinga ddala mukwano nnyo gwa Allan Ssemungu ng'omuntu nga bw'olaba ne Ssemujju ng'omuntu Ssemujju ng'omuntu mukwano gwani gwa Allan era ojjukana lwe yeesema okufa sipiika Allan oyo yali campaign manager we nga ye mwogezi owa campaign nga yakola buli kimu kulanga Ssemujju afuuka ki sipiika so tulina byonna okubikola ki okubyawula makyazi Ssemujju weefudisi naye ate yabaddewo nnyo ku lwaba baki ababaka balooya babaka babadde abaka abakulu balooya abakulu bameka abadde Honorable Shamimu Malende okuva mu kibiina kya Unity Platform awamu n'omulodi w'ekibuga Ssaalongo Erias Lukwago abo ng'ensi yonna beekola ki bemanyi naye naffe twewuunyiza ng'ogyeko mwannyinaze Shamimu okuba nti ye yabadde mulwadde n'atasobola kubeera mu kooti naye road mayor abadde awolereza abasibe yagenza okutuuka mu kooti nga bamusindisa ali eri ng'ali mabega nga Honorable Mpuuga Kale Baraka Samu Muyizi Medad Ssegona nga be batutte benji ekyo ne kitwewuunyisa ne bamala okubata ekitongole kya kooti ne babaleeta wano nga balwadde Allan ne bamuteeka emulago wano mu ddwaliro
abantu bonna including ne principal bamugana okuyingira eddwaliro lye Mulagala bani ne bagamba okujjako munnamateeka wekka yabakola ki yabayingira kwolwo ebitongole bya gavumenti ne bikogereza nti ono ye looya wa Allan yayingira amulabe mwadde abakole ki era ne bakigumira kubanga ddala kituufu kyakimenyekiddwa nti oyo yani kati bwe batuuse ate okugenda wali kukomera okubajjayo okutwala empapula ezibajjayo bwe batuusewo basaze abasakale baga nti golodi meya ddayo eri ti naye gwalaka naawe muyizi mumuyingire muno munda ebyo nanga byewuunyisa bwewuunyisa so kakati ddala kituufu waliwo ebyogera nti waliwo amakubo ag'amankwetu agayitiddwamu njagala kutegeeza bwana Jjunju njagala kutegeeza bwana Taliiki mu nsi yonna okuteesa kukirizibwa okuteesa kukola ki kukirizibwa naye okuteesa okwo kuteekwa okubeerako n'emisingi kwe kuyimiridde omuntu tayinza kubanga ate aweese emmundu mu mugongo n'akugamba tetuula tuteese n'ogamba nti okwo okuteesa kugendamu kwa mazima olaba ebimu ku bibinja by'abantu abasinga okukyayibwa mu nsi yonna baterebaani naye Amerika bwe yamala okubakuba n'ebagonza netega tebagenda kujja nga bakyesiga nti oba Nalukala ebakulembedde Osama bin nerokagati ekigendererwa kyaffe wano tekyali kyakujja kubamalako byammoba tulina kye tubalanga ng'abantu tukizudde nti kati muli banafu temukyasobola tutuusaako obulabe mujje tuteese tubawe n'ebiragiro butya bwe munaatambuza ki gavumenti ng'ow'amaanyi yateekako ki obukwakulizo naye muzina enteesaganya ezabaddewo fe ababadde ab'amaanyi nga tulwanirira eddembe ly'obuntu mu ddembe ly'obuntu mwe muli eza Allan mwe muli era Ssegirinya nga tulirwanira mwe muli ery'abamachete mwe muli ery'abababiyanga n'abalala tulina abantu abafa nga bakanatta Muhammadi Basempejja Yuda n'abalala mubamanyi nga baafa Bayasini Kawuma tukyalwanira paka n'olwalira eddembe lyabwe kakati Mwami Museveni ate najja n'emmundu mugongo n'aga ati amwe mu bonna nti twagala mbabiri njagala buuza gwe Taliiki kubanga mwe muli b'amawulire n'ono gye luli bosikoserwa dda abantu anti lwaki njaga gwoli munnamawulire ate ono agamba eyayogerera gavumenti Masaka Ssewanyana gyabadde ne Ssegirinya kubaddeko n'abasibe abalala basatu ku keesi eyo bate lwaki ekyo kibuuzo temukilwaki ekyo kibuuzo wa gavumenti abateesa mwasabye baani kakati nze ekisooka kyenjagala okugamba n'okutangaaza eggwanga okuteesa kikkirizibwa ne ssemateeka wa Uganda ne wabaddewo enteeseganya wakati wa gavumenti n'oludda wengenda okujja kakati ne ssemateeka wa Uganda badde ngamba nti akkiriza okuteesa ne mu kooti eyo waliwo kye bayita mediation singa muba mutuuse ku mmere muga nti asobola kooti katuddeko tusooke tuteese naye ng'ensonga zammwe musosezza ogera mu kooti oluvannyuma nga tebannagusala mulamuzi asobola babuuza nti nebino bye mulese wano temusobola kubikkaanyaako mmwe bwe mulemererwa ne mulyoka mujja wano mu maaso ne mweyongerayo ekyo kikkirizibwa era enteeseganya ezibaddewo ezibadde official tubadde tuzimanyi era ezo nga ne pulezidenti aziwagira kuba zibadde mu kizimbe ekikulu eky'eggwanga ekya paalamenti naye ate mu nsonga y'aba Allan ezo enteeseganya si ze zoogerwako nti gye baateredde abasibe enteeseganya ezibadde official nga n'ekibiina kya National Platform nga tekiziwakanya ze zino oluvannyuma lwa NUP okukola olukalala ne lukwasa leader opposition aluleete mu paalamenti ku bantu abazze bawambibwa nga balangibwa ebyobufuzi n'abo abavunaanwa emisango egy'ebyobufuzi leader of government business yagamba nti abantu abamu abogerwako tabakola ki tabamanyi ekitegeeza gavumenti prime minister yagamba nti tabakola ki tabamanyi bw'amala ogamba nga tabamanyi ng'ate bano babaleese pressure n'ebeera y'amaanyi muki mu paalamenti pressure bw'ebeera y'amaanyi mu paalamenti emirundi n'emirundi egidiriŋŋana okutuusa sipiika wa paalamenti mwennyini yaga nti naye bannange ensonga eno ekoze ki kubanga nabo babeera ku social media balaba ebintu nti ensonga eno esusse n'olw'ensonga eyo ndagira gavumenti ekolewo okutuula enteeseganya wakati waayo n'oludda olukola ki n'oludda oluvuganya era bwe kityo honorable Tayeebo right honorable ne leader opposition ne prime minister minister wa security minister wa defense
omuduumizi wa polisi by then yo omuduumizi mu meeting ezo abadde akiikirwa deputy Mwami Kasigazi. Kakati neeno mu ludda oluvuganya leader of opposition ye n'alonda abavunaanyizibwako obutereevu ku nsonga ezo. N'alondawo Honorable Nyeko Derek ye minister ye shadow minister owa security ku ludda oluvuganya. Kubanga kiri ekitongole ekya gavumenti ekirimu kuwamba then kino ekisupervising nga kibeeremu Muteeseganya. Shadow minister owa internal affairs ne defense Kiwanuka Abdallah Mukono naye abeeremu mu Muteeseganya. Opposition chief whip naye abeeremu mu Muteeseganya. Ne leader of opposition mwennyini naye abeeremu mu Muteeseganya. Era batudde emirundi n'emirundi noze emirundi egyasembyeyo gibaddawo zibadde nga weeks 3 emabega. Era gavumenti ng'eyita mu prime minister mu meeting yasembayo abamu ku basibe n'abeegaana ate bw'atuuka mu lukuubo lw'amawulire ne bamutumuzambe batumuzindala ate n'agamba nti abamanyi era ekyo ne kikola olutalo. Kakati ne wajja wabaawo amawulire bano ge boogerako emabega kaabo nti ng'oggyeko meeting eyo nti ye leader wa opposition ng'omuntu ate yagendako step ahead n'ababaka abalala be tutannamanya. Listi eyo listi ebadde etambula omukutu gwe badde bakozesa okugiteekayo gwadde gwa Radio Simba nti gwe gwaba n'eminze gwagambye nti eyo fake account era ne guddamu ne gukyogera ku gundi yayo eri official nti eyo listi etambula seki era eyo saagala giwa budde. Ne baga nti waliwo abantu abagenza okusinkana president ezimu ku nsonga ezayogeddwako nti ze zaaba Allan ndowooza n'abasiba balala. Naye n'ekirala kwe kusaba buli muntu yenna abadde leader wa opposition bw'anaaba awummudde abeere ng'afuna ebintu bye bimu ne prime minister byafuna. Era ekyavuddemu president kwe kuteeka omukono kuli etteeka ly'olwere bayita pension eyabadde pension bill kati yafuuse era bajja gibanjulira. Njagala abantu abansonyiwemuko nyinamuko egundi. So n'olw'ensonga eyo nga mpumbawumba njagala kugamba nti baganda baffe bano abateereddwa ffenna tubadde tukaayana era nga tukuba mulanga waliwo aboludde oluvuganya abo tebagala matolo okuva mu kkomera bituufu anti yetambulidde ngaani ng'abagenda abakaayanira nti babazzeeyo babate mu mateeka. Jebbi omanyi Jebbi bw'ojjanga wano kati nga bw'oli wano ku TV kati ombuuziza nga baani kubuulira tuyagala kiwaka anti mpuliriza bw'ojjanga wano ku TV nzije na bibyo pulogulaamu eno ne balaba palamenti yaffe bagiteekawo olw'omukaaga esobole okusomesa n'abaana kuba babeera tebali ku ssomero naddala abato. Kakati ekigambo kyo kyoyogedde naddala ng'otaddeko ogwo omutwe gwa Museveni abantu bayinza okitwala nti Museveni ye ndowooza ye ng'ebyo byoyogera. Kakati njagala kugamba nti byoyogera si bituufu. Tewaliyo muntu n'omu ayagaliza banne ekkomera nange ali wano siribaagaliza. Naye just kye tuli mu kwemulugunyaako nti abantu bano tubadde tubaagala bave mu kkomera naye nga balina eddembe lyabwe. Olwaleero wali badde ng'olina na wamukisa nga Allan mwennyini omubaka w'ekitundu kino nga yali wano yali mu kwogera. Naye kati kwe tulowooza nti ebimu ku bimugaanya okwogera yenta gye baamutaddemu nga bye bimugaanya okwogera. Kubanga saagala kulirayo omuntu agamba nti bali mu kufuna bujjanjabi eri gye babadde basinziira mu kkomera ne boogera ebigambo fe abali eno ne tubiwulira nga bawandiika nga basindika obubaka ne tubuwulira. Baali badde basobola okufunayo eddakiika 10 ku 15 ne bakola press conference bannyonnyole eri gye babadde biki ebibadde bibagambibwa babadde babavunaana nsonga ki bo bamanyi ki naye okufuuka kyesirikidde eggwanga ne libeera nga libadde terimanyi bibavunaanibwa nga bali mu kkomera nti era tebannamanya bibavunaanibwa ng'era bali ebweru ekkomera awaliwo question mark. Era njagala kutegeeza muganda wange mukwano gwange Honorable Mpuuga ekisooka kikyamu bwe kibanga ddala ebyogerwa nti wateesezza ne Mwami Museveni ng'omuntu. Ababaka abo ababiri si babo. Ababaka ababiri abo ba kibiina kye bayita National Unity Platform kubanga kye kyabateekamu obwesige ne kibawa kaadi bagende bakikiikirire. Enteeseganya zonna ze wabadde oyagala okukola teri yali zikuganye nezaali badde structure ng'ekibiina kizimanyiiko.
naye si kubanga nakyo kiwulira buwulire either ne kikukkiriza oba ne kikugaana nga bw'olaba ab'edibwanika yavayo n'ekirozaga atuteese ekibiina ekitekinga position nti okusinziira ku ddembe lyabwe eribavunaanibwa n'ebintu ebiboogerwako amateeka kagakole ki kagagalamule amateeka kubanga ekibiina si kimenyi ky'amateeka nga tekyagala kuwolereza muntu yenna amenye maki mateeka ssemateeka alina ebbanga lyawa ku muntu okufuna beyiro era ebbanga eryo bwe lwaggwako ne balaba nga bamye nga kanyamunyu ye awaddeyo ente ne bamutanga ali ku musango gwakutta n'abakabaga nti kataleka tubanje abantu baffe bafune beyiro kubanga nga gavumenti ekozeewo esikwesu n'olukujjukujju kanyamunyu bwe yatta ye yakkiriza nti yatta era n'awaayo ente n'ateesa ne famire n'ateesa ne famire gavumenti anoosigana era ne bano singa omusango babadde baaguza baali badde nga bakkiriza nti ddala omusango twagukola ki twaguza bye baalezeeko okukola byali badde byabwe kubanga ekibiina si kyekyali badde kyabibatuma baali badde basalawo okuteesa oba okukkiriza ne bakola ki naye saagala muntu n'omu addira bino ebintu by'amankwete ebyabaddewo okubifuula eby'ekibiina nga John Bosco si bya kibiina ate pulezidenti w'ekibiina kya National Platform yavuddeyo naawe obubaka bwe n'endowooza ye ekikulu bano baganda bange tebafolonaawe toli mu NUP ate pulezidenti yasinga leader wa opposition alina kifo ki mu gavumenti ate ani yamusindikayo ono alina kifo mu gavumenti kale kugombi ani yalonda munne era ani agoba munne ate oli bamugoba mu kifo alina ekifo naawe ebyo tebikukaluubiriza byantegeera yansi mbadde nsaba akole kagundi kano pulezidenti yavuddeyo naawe endowooza ye n'agamba ye ng'omuntu tagenda kubaako komenti gy'akola okuggyako ng'amaze okuwuliza ababadde abasibe bennyini ensonga ezibadde bamunnyonnyole ebibadde mu kkomera n'ebibadde bibavunaanya nabatya bwe baavudde kubanga naye alinayo question mark naye n'agamba ekintu kyokka kyokka kyatateesaako ly'eddembe ly'omuntu toyina bw'otuula na muntu akumazeeko ddembe lyate ogambe nti oteesa naye alikuddize ensonga njalo gikwatenga mu nnamateeka byonna ebyakoleddwa ebyabaddewo bisiga kifaananyi ki eri essiga eddamuzi eri ebifuzi by'eggwanga nasoma amateeka kati njagala kusomesa amateeka kisooka saagala ontunulire nga munnabyabufuzi era kugambe nga munnamateeka kinkoze bulungi nti Ssuuna agambye nti byakoleddwa nga si bya kibiina byonna ebyakoleddwa si bya kibiina process si ya kibiina kubanga si ya kibiina avuma mpuga muvumira bwereere kubanga si bya kibiina avuma mpuga muvumira bwereere lwaki kugambye enjogeranga munnamateeka naye kansooke nzireyo katono emabega nabaga nti mpuuga tawa principal kitiibwa nakyogera mujjukira rekodi kwekiri nenga nti mpuuga Ssedukona Nambooze awo principal tebamulabawo naye Katonda yabasaasira ne bayitira kuki kuye ne batuuka we bali ekyo kimu nga munnamateeka okukyusa Ssuuna yemulugunyiza ku lukwago kuba nti bamukyusiza abadenga lidi council nabamunyiza mbadde mpa events natayagala twagenza okulaba takyali kati amateeka nannyini musango oli yasalawo ani anamuwuliriza nannyini musango
yasalawo ani anamuwuliriza konno kakulu nannyini musango munamateeka era nannyini musango bw'atuuka ekiseera n'alaba nga golooya bwe yawadde omusango oli mu kumufutyanga oli mu kumufutyanga alaba teri kitambula waddembe okugamba nti tariki nkugobye kati obwalooya bwange mbuwadde jjebbi waddembe omusibe so omusibe alina avunaanwa waddembe okukyusa mukyamateeka wayagalidde ine yekangirawo mu kooti ng'ali mabega nga n'okumugamba olusi tamugamba antegeezaamu otantegeeza alina okutegeeza naye asobola okukutegeeza loze mu kooti nga ne kasoma yatuuse nga baze kutegeerezaawo nakyo kisobola ge mateeka kati bambi bw'owangalira ennyo mu kkomera n'olaba nga tovaayo ate nga waliyagadde obeeyo tewali option gy'otayinza kukozesa kituufu tewaliwo option gy'otasobola kukozesa naye engeri gyekiri nti omwogezi w'ekibiina yavumye oli mukambwe bakuyita kuvuma oba kwogera mazima mu politics w'ebibiina buli kibiina we kifuniramu tuteekeddwa okusalawo nnyo essira buli ekibiina we kifuniramu ekibiina we kisigalira ku map tuteekawo nnyo essira okusibwa kwa Ssegirinya ne Allan kubadde kuteeka National Unity Platform buli kaseera mu mawulire mutte abasibe baffe onayo bano okubeera mu kkomera kifunamu endibadde efunamu etya ate olanga ne bwe bafa ebeefunamunyate kati baba batadde kati byawe katoloza bagenda kuddayo kuga nti mute Allan kiti kikyasoboka kubanga Allan aliweeyo kati waliwo ebirala ebitambulira obwo kiri kitegeregese kyabannamateeka kati nze simanyi oba bo abasibe ababiri ababiri kubanga omusango gusobola okubeerako mwogedde ku basibe abalala abali ku musango ogwo omusango gusobola okubeerako abantu 100 buli muntu ng'alina alooya we naye ensonga nyizo giwakanyamu wakanya amateeka si mateeka tenjagala okuyiga kale abasibe kiba nti basobola okwesalirawo mabegakaawo before bano okuteebwa zabadde nga weeks 2 ku emu Leader of Opposition yagendako ekigo okulaba nalebosi Allan bannamakomera nti Honorable bagaanye okulaba nagana omulaba nalabako eraba mukyalo yeraba nagamba nti bagaanye okulaba kati bw'ogamba nti ayinza okuba ate omusibe yasabye akiwuse ate ng'ate awa gweyagala okulaba nti ate yaba amuwoleza neewuunyaamu omanyi mmwe ebintu bino mubiraba mu mbeera gye mwagala birabamu eriiso lyammwe terisukka kooti yange kulaba nti nyambadde n'akasaati munda tewali kitasobola kutambula nga kya mugaso eri oyo n'oli win case leader of opposition ekisooka y'empuuga obutala bwagala nnyo era wanaafuniramu abeerawo tasobola kyobola bayava eno mu DP nayingira NUP ekifo era n'akikola ki n'akifuna beeba bonna ke ku kakiriki nze kenkugamba kaakati okugaana
okugaana okuteesa ng'ogenda kuvundira mu kkomera ng'okirabye nako oba olimba kubanga abantu bakuga nti nze nina ekyokugamba ekisooka kya byonna Erias Lukwago mumumanyi bulungi ne gavumenti y'eggwanga lino ne gavumenti oba ne president is the road mayor kyetumumanyiko naye omuguwa oguli awo wamulabye ng'ayogera nesale ng'amugaa nti ofuna essente n'avaayo namuga olimba n'atuuka ekiseera nga ye ayimirirawo nga ye sisobola kuteesa na Museveni sisobola kuteesa na kino so buli lw'obeera mu musango nga munene so we shall frustrate you bakufrustratinga ne bwoba osobola okukola buli kyolowooza nti gyekikola ojja n'oyogera amateeka ago nga DPP akugamba nti nsinaba ekiba kya DPP sinaba naye ng'ekigendererwa gwe gwani atateesa balina okusindika naye ng'ajjukira ono yafiirwa ono yayita mu biki ono gwe basibye yayita mu biki abaana be mukyala we emaali ye ebiri ebweru bye bifa bwe bibyo bitambula kakati leader of opposition Mpungu bw'ajja n'akugamba nti no munnange Mpuuga bw'ajja n'akugamba nti no munnange ensonga yo bw'oba okakasa nti mu butuufu oyagala ove wano ekikulemesezza nno Lukwago alina okuvaawo awo bw'atava mu nsonga eno mukulayiriza Katonda ojja kusigalayo kakati okakasa kigamba nti ndowooza looya mulungi nnyo nti mulungi naye waliwo technicalities ezitamusobozesa ate nga ziri mu mateeka kubanga DPP buli lwasaba ebbanga balimuwa DPP buli lwanasaba ebbanga nga balimuwa buli lwanasaba ebbanga nga balimuwa kati yajja kusigala asaba ebbanga naye lwazulayo obujulizi obupya nga kikyo kakati nga Mpuuga agamba nti kanyambale hudu yange ngende naye ekyo olina okukola olina okusayininga okukyusa balooya naye Lukwago tomugamba muzibu ajja agenda mu mawulire mukube tonnalabuka Lukwago tomugamba sayininga nti okyusiza balooya naye Lukwago tomukola temumugamba kubanga bwe munaamugaa nti mumugobye mu musango ategeere nti nze ngujjamu ebintu bigenda kwonooneka era ojja kusigalawa kubanga Lukwago ajja genda ayite bannamawulire abagambe Mpuuga yagenze bwati n'akola bwati ebintu ne bikola ki kati bambi ogamba bompempe Lukwago omwejjereza talina tabu talina wadde ensobi talina tabu naye yabadde tasobola kuggusa on technicalities sinti si looya mulungi era ye tagusangako sinti si looya mulungi ne technicalities ezijja abantu mukomera ku musango oguli awo ne gavumenti Lukwago si yalina okubeeramu ne wabanga looya mulungi nnyo kyemumanyiko omusajja rule of law ayali okubeera etteeka ligamba no bypass kakati oba olimba walina okuba bypass oba olimba kubanga mulimu okuteesa oba oyagala oba toyagala balabika tajja kusobola kukiriza byakuteesa nga n'okuteesa tajja kusobola kubanga tajja kwogera nabo yagamba ayagala kwogera n'abalamuzi so sine bali naye ate ono alina ekyogera ani yatugamba wano yagamba nti omusajja yawangula obukulembeze n'ayimirira naga nti buli alina anjagala ono nasoma naye oba ono muntu wange buli anjagala ayitamu ono olibantu ne baga nti okuva olwo omusajja obugagga bwe bwatandikira awo omanyi tulina ensonga lwaki tusoma ate nze nsobola okusoma nga ndi wa Jeema ono n'asoma nga nsomye n'ono nga wa NRM oli wa biki bwe tumala okuva eno ne tudda mu mbeera yaffe eya kiraasi gye batunyigiramu kiraasi tusigala tukkaanya so mu nsonga eno ekisooka Lord Mayor akimanyi kuba munnamateeka he was surprised naye
n'ekyakoleddwa okumussa ebbali ate nakyo bakikoze mu mateeka ngalaga wakiwandise bwekibanga bwekyabadde nti bano abasajja bakyusiza looya ne bateekawo looya anaggusa ensonga yaabwe era teyazenga leader of opposition yazenga council yazenga looya yensonga lwaki yayambadde hudu ye ate yasijja munamateeka n'ateekako ne flaps bulungi nnyo najja n'ayogera ebigambo ono ayogedde ng'abalaata gaga nti kirabika n'essente bazze bazimanyi buli kimu nga basanyufu nga bakimanyi nti abantu baabwe bagenda bakola ki kiwanuuzibwa nti kooti olwalagidde olwolwakisizza nti beeyi ekkiriziddwa mu ssaawa zabaddenga mu ttaano tugenda mu 6 ne bali abasibe ekigo ne bateebwa ono kibula kanso agenda okutuukayo onatebo Lukwago nga bali bagamba ati mu kibi ati Lukwago naye firimu star ezo bali yadde akimanyi Lukwago firimu star ayina okuggusa naye ekikye ensi eno megamba nti Lukwago ebintu biri enkolebwa gye byakoleddwamu si kituufu nti bano bakyusiza looya mu process entuufu kuba looya bw'oba wamukyusiza tomukkiriza kutuula ku ppano naye bo kye baakoze oba tuyinza kigamba nti bamusirayininze bo ne batula naye nga waali naye nga bano be bali obutereevu mu nsonga bamanyi ebigenda mu maaso yes kaakati ebyabadde bikolebwa wali buli muntu yabadde agabako paati era onaleba Mpuuga ye bwe yamaze okufunira abasibe bakanyiza mugamba nti oyo gwalina emmotoka eyalidika kuono jjamu nga tugenda otuwa ku mmotoka eno erina lidika tuvuge nga twanguwa tusobole okutuusa ebintu muddaga nti nze sigala wano Masaka ogwange ngumaze sina gye nkola bwekibanga tekyayise mu mateeka nze genjogera kati then obuyaye bwabwe bonna bayaye kati bwemba Lukwago mba mweddeereza luli kati wano mba musa mu buyaye aba yakibaddemu ebintu byonna n'ebyabadde bikolebwa wali omusajja wo mukomerera bukomereza ate anti kati gwe kisinzira oli ali mu kwogera olulimi lw'amateeka twagala wano abalaba wano buli muntu amanye ebituufu ebyakoze ebyabadde bikolebwa wali gwe nno okyali kwoyo yekka ne Ssewungu naye yabadde wali nga munnamateeka gwokyali tekitegeeza nti buli atali mu ataya wali teyabadde nkugambye eri entebe gye bayita bencho yabeera mu kooti amanye entebe zaabwe awo nyininyini Ssewungu yabadde atudde nga mukwano gyange bakasiba nteba Allan Ssewanyana nga bali saidi manya basemuju nga bali saidi zeeri ensonga eri ng'era ndowooza bwe kiri nti erinnya ly'omulamuzi bamuyita Tweyanzi nga n'erya prosecutor ye birivumbuka nkakasa nga tujja kukozesa amannya ago abiri tulimanye mudda tujja bimanya wankoze bubi okumpisa mu mateeka wansibiddeyo wansibiddeyo nnyo naye amateeka gabatadde amateeka amateeka gabatadde ne bafuluma politically ekikukakasa nti state yabatadde conditions okukuliza obwajjiddeko ku kuteebwa kwawe omanyi waliwo ebintu kale kanzireyo nga munnamateeka omusanga omukyali mu kooti yes kakati suuna ayagala press conference Allan Ssewanyana ne Ssegirinya bajje boogere bagulire eggwanga ekyo bakiyita subjudice mu mateeka kiba kikontana tekikkirizibwa banaganda bangi bali bakisaba ekyo nti wakyakyetukwogirako naffe kati oseeyo mu mateeka banayinza mutuwulirize
Kimusaba bakola tekikola tekikirizibwa era tebajja kwogera. Ne bamala boogera baddayo. Anti ffe bannansi obafuna abawagizi baabwe tugamba okusirika okwo kireka waliwo si kwabwerere kati ekyo kya byabufuzi naye ekyamateeka tekebagaana okwogera tebakkirizibwa tebakkirizibwa lyetteeka. omanyi naffe kyetukola wano bwana Taliki n'abatuwuliriza naffe tuli mu kwogera ku musango guli mu kkooti nakyo mu mateeka tekikkirizibwa naye kyetuli mukola tuli mu kwogera ku bitali binyusi. Kati gwano nanyini wanaavaja principal ayagala bamubuulire kyekibadde mu kkomera bakusibira ki bakola ki bakusibira ki oba okimanyi bakutadde batya okimanyi nti bampadde beyiro ago mateeka so bano ababaka okuvaayo boogere tebajja kuvaayo kwogera ku musango nga tugenda mukomoguli mutikitiki yage bile byonna byonna ebiriwo mu NUP ssaawa zino mubuwulire ebigambo byonna ebyogeddwa birekawa ebyobufuzi by'eggwanga n'obudde obuvuganya. Ekisooka kya byonna it is tactfully okay for the NRM government okumenyaamenya opposition and they are succeeding. Mujimukoma okugiraagira mu bakola ki ono kyagamba nti ntuuse mu 70%. Principle as a politician, principle statements zayogedde mufumbira najja n'ayambalira lead of opposition lead of opposition naye nazayomba naye tagenda kituufu bingi byogeddwa naye tagenda kakati then gwolooza nti NUP bwe nabeetudde tabeeko mubaka madamu teacher ne babeli bonika bwetwala ebyo kati gwolooza nti NUP bwe nabeetudde those are the pillars. Principle is a pillar, mfumbira is a pillar, fumbira is a pillar, boga is a pillar, abed is a pillar, na bano abasibe is the pillars. Yes. Kakati bw'omala okumenya bano oba osigaza ki bakibuuza ekibuuzo naawe kiddemu katudde katumenye palituefe ekyokubiri ogenda kuba osobola okuba naye ngaotuweereza obubaka era ngaobuyisa ku ssimu ja kuba kuteerawo enamba awo tokuba baluza bubaka bwa SMS oba WhatsApp osobola okuba naye ngaogesaako naffe ku nsonga zetwogeddeko katudde tugandikidde tukati mu kaseera kaneeno okola kyatedde okuba nti ogoberera STV kwe tuli ku Facebook live osobola okuba tukufunamu ne YouTube ne platforms endala zonna nga Twitter, Instagram na osobola okuba nti otambula naffe. Kale, nabyo mtaffe ekyokubiri kubanga kujukiza omuzawo Dr. Kayonza wali egloba kasero wali okuba nti akulidde okuba nti akuwonya obeere osobola okuba nti nakujjanjaba Mungu asasira osobola okuba nti obona obeere ng'oddala bulungi oddemu okuba nti bweyagala gwalina obuzibu bwa ulcers nalina obuzibu bwa pressure, cancer, asthma, kibumba, kalulwe wamu ne cancer wa buli kika yenna sukaali bikusumbuwa genda wali egloba kasero nga bazi ku mugenzi sibambi ntano diketa ziri 12 ntano ndebyo okuba nti omusanga akolera mu makaadi wennyini ojja okuba nti omufunira mukubire ku ssimu nakuba nti ogenda okola appointment naye kubanga wona obugwi kijja kuggwako ojja kutuula ate bikuta mu butani sooka okuba essimu okola appointment osobola okuba nti nno otuuka mu budde era nga bagenda kuba nti bakukolako namba essimu 0701 877 116 0701 877 kale wiiki eno gye tugenda okuba nti tumalako era tubaddemu n'olunaku lw'okuba nga waliwo okukuza olunaku lwa kikyalani bumu Archbishop yattibwa ku mulembe gwa Dr. Okutebwa gwa President Idi Amin Dada era nga omukulu ono yattibwa nga mutuufu yali alwanira ddembe ly'abuntu ensonga ezaliwo ku mulembe ogwo kigambibwa kigambibwa nti yattibwa nga alwanira ddembe ly'abuntu yafa naye kigambibwa nti ensonga otereza mu Luganda kigambibwa nti Uganda handi n'abalangira kigambibwa nti yattibwa lwakuba nti alina ddembe lyabwe bannange mbagambye namba eri ku screen eyo ne boona okibona ekifirako sigenda gikwata sindikako obubaka kigambo sindika obubaka
kunambe so sitibagamente kuba sindika obubaka so ekirabika bategewo na send message. Don't call please on that number which is on your screen. Kale awo nga nvuddewo omubaka olukigambo omukulu olukigambo teyattibwa nga lwanira ddembe ly'abuntu era n'abaako okumanya ebikola ebyaliwo ebyali mu kaseera ako zibbeezi zatwalanga abantu mu bbuutu abantu abaatulizibwa abantu abaagendanga kuyaminjada lwakuba mujja mu buyinza abattibwanga n'agamba nti ebikola ebyo si birungi. Pulezidenti Museveni yavudde n'abanga yakonda emizi era nga yavumiridde okuttibwa kuwono era n'abaga nti gavumenti ezaliwo zaali zimusibira mu bbwa era nga ebijja ebyakolebwa nga butuufu byabitowola eddembe ly'obuntu. Mabegakaawo twalabyeko gavumenti eramula kuno ya NRM y'omukulu JB ng'egamba tegenda kuba nti ezza bujja emirimu gy'ekibiina eky'eddembe ly'obuntu eky'eggwanga ekya United Nations bagenda badde basimemu emiguzi abwe badde okwawe kubanga eddembe ly'obuntu bisatu Uganda liri mulala. Abadde gukyali gutyo ne wavaayo omukulu Eric Mwesigwa nga yakwatibwa n'aduulizibwa era n'abanga yavaayo nga alina ebiwundu mu kifo kino kizziddwa nga bingi nnyo. Wamu era n'abakulu abalala baffe Kasa Ng'omba awo juuzi bono nakula badde waggulu embasi erabidde bwaliwo abakulu abakwatiddwa bali babiri era nabo amanya kubaddeko Fred Nsamba wamulala Yasini era okubiri nvudde mu mutwe nabo bakwatibwa ddoniza abakote zibatwala bawuziddwawo. So ebikola ebikyali bingi mu ggwanga ne pulezidenti yagambye nti ate ye gavumenti eramula ku ennaku zino yaddeko okusinga kuli ziri ezakulembera. Kale twebuuza kirina gavumenti eya NRM ne pulezidenti Museveni basobola okuba nti bavayo okuba nga bavumirira gavumenti ziri ezatukulembera era bo enjawulo bagirina okuba nti nno boogera ku ddembe ly'obuntu naga nabanga mutuufu abawuliriramu. Katanyike ne mukulu JB yiwa gavumenti era do you have moral authority abasajja bano abasoma bakibuuza okwogera ku ddembe ly'obuntu n'okuvumirira gavumenti ziri ezakulembera nti zaaza bamusibira mu ggwa abantu batulugunyizibwa era mmwe eyammwe yaddeko. Bwana Tariki nze Sserwadda manyi nti kyebayita eddembe ly'obuntu mu nsi yonna tewali nsi erituukiriza 100% mu kuli respectinga. Nabadde mpuliriza amawulire eggulo nga bagamba nti mu US mu mwaka guno gwokka abantu abaakattibwa n'emmundu mu kyeyonoonero bali baweza 700 abaakatirimbulwa n'amasasi mu USA. Wano mu Africa, South Africa yesinze okubaamu ebikolwa ebyokutirimbula abantu ku street oba mu ngeri etategeerekeka. Eddembe ly'obuntu buli nsi erina engeri gyerikwatamu. Naye bw'ogerageranya omulembe gwa Idi Amin n'ogerageranya n'ogwa Museveni, nze nja kubeera nga Katikkiro wa Buganda omukulu munnamateeka Charles Peter Mayiga kye yayogera nti oba muwumbatuutu okuddira gavumenti eno eya NRM n'ogigeraageranya n'ey'Obote oba eya Amin tobaamu wadde akatoola. Eyo likodi yakyogera n'amaloboozi gakyaliwo. Yagamba bali tebageraziganyizikako bali ate baali bavundu nnyo kubanga yagamba bali tebageraageranyizikako yagamba bali ate baali babi nnyo. Yakyogera n'alambulula kubanga yagera mu Luganda kati lwemmanyi obulungi. Kati nange njogera ekintu kyekimu gavumenti ya Amin nze gye nalabako katono nga ndi muto nali muto naye ebisinga mbigitegeddeko nga mbisoma mu bitabo. Ekisookera ddala bannamawulire tebaayina ddembe lyabwe mu biseera ebyo ng'era amawulire bangi baavundira mu makomera n'okufa. Kati teri munnamawulire wenjogerera ali mu kkomera nga bamuvunaana kuwandika bwekibanga anti njagala katono nnyo waliwo okuba tusimulidde mu kkomera naye nga byenjogera mbeera ku script tosukka wano tosukka kino ontokoonawo olwo mba neddembe lyange. Awo n'abasinga bali ku mpewo wano wabaddewo instance juuzi bannaffe abalagedde ku babaka ba parliament abaddeko ensonga ze bakonyeeko batukona okuba tebagizibwa ebbali bitusanga backstage batufuladi ogenda ku mpewo tokoona kino
obadde okimanyi nti nasoma amawulire sikimanyi oyinza okuba kusoma tuka practicinga ekyo kyekituufu naye ate mu bikuta egimu gyondaba nina era practicing mu mawulire mulimu do's and don'ts kituufu kakati abamawulire bawano bo bagamba nti ffe tulina don'ts ekitaliyo kakati waliwo ne bakugambira nti teri sitoole yonna esobola bulabulamu bwo kituufu abawano bagamba nti nze nasoole na gyenjagala gyenkuba tosaana kunkwatako naye abakawandika bakategeera teri sitoole ebulabulamu bwe bategeeza nti olinawo olina okukoma kakati eddembe ly'amawulire eririwo kati toligeraageranya na ddembe ly'amawulire ery'omulembe gwa Amini nti agenda okusoma amawulire omala gayisa wa Ministry of Information negamala ogasengejja ogenda kusoma kiki kyogenda okuwa abantu kati buli TV eriwo oba radio eriwo esoma amawulire nga gavumenti temaze nagacekinga as long as gwa amawulire go nga matuufu bw'osoma amakyamu ebyo gomanyi nga bw'olya nti leader of opposition alina bagenda okuba mu mbuga ebyo be bamanyi naye ku mulembe gwa Amini toyina ngeri gyogerageranya nti nga bwe bawamba lumu ne bamutta ne yali Minister wa Internal Affairs ne yali omuduumizi wa police mu kiseera ekyo ne babateeka mu mmotoka ne bazitomereganya ne bagamba nti bafudde accident bagenda okukebera emirambo nga gijjudde amasasi abantu abafudde accident era ne babaziika mu nziika ey'enjawulo yali ey'enjawulo wano mu Uganda toyina kyokigeraageranya nakyo bino ebya wano bya bufuzi kubanga wano waliwo n'ekigamba nti nno abakulira opposition bonna ab'amaanyi ng'obamenye okuva waggulu n'ogamba nti kamenyereyo bataano abasinze okuba ab'amaanyi mu Uganda bonna weebali wano ku gwa Amini Ben Kiwanuka yali asinga okuba w'amaanyi n'attibwa eyali omuyambi we eyali Secretary General mukulu Semwogerero omugenzi kati yali asibiddwa eruzira emyaka 4 Amini we yawamba n'amugjayo n'amuta bwe yamuta yakola ati n'adduka kubanga basobola kubeerawo bonna abaali ab'ebyobufuzi ku mulembe gwa Amini abasigadde ano battibwa abamu badduka abalala ne babeera mu makomera naye ate tewali nga komera yakugajjanga mu kooti nga bw'owoza bwe bakutwala mu kkomera bakutwalanga Nakasero State Research Bureau oba enkeera omulambo gwe bakusanga ennamanve ne kiwuggwa bw'oba ofunye omukisa n'oddukira ewala gye batasobola kujja naye bwaddukiranga e Kenya nga bwawula ejjolejjo yina mwatulira Kiwanuka eyali akulira olupapula lw'amawulire olumu bamukimayo e Kenya era ne bamuzza wano ne bamutta kati ekyo bw'okigeraageranya ne kino ng'okimanyi nti ab'amaanyi mu opposition kati bonna weebali tebali mu makomera tebali mu ekizayiro ate si basibe be tuyita ab'amaanyi abataano abasookerwako bayinza okugamba nti waliwo omuntu gwe boogedde simanyi ani omusibe waliwo omusibe gwe boogedde wano okuba abatanateebwa waliwo amwogedde wano oba erinnya ennone ndoozi alyerabidde kwegamba mwaba abatanateebwa asatu bagambye be bannabyabufuzi abasibe naye nga ne bwe babuuzaamu nti kwaba asatu bakwata kifo kyakumeka nabo bennyininyini tebalina kifo bambi mu kibiina kyabwe naye bo bali mu makomera naye bwogamba Secretary General w'ebibiina byonna webali okujjako nga balimu in bed with the current government baleaders ab'ebibiina byonna bali free kaakati eyo gavumenti ey'enjawulo ku lwa Amini nga si bwe kiri ne gavumenti endala ezaavaako kati lumu ono Archbishop bagamba nti baamutta olw'ebigambibwa nti yabyogeranga ng'akolokuta gavumenti naye ate nga si bwe kiri kubanga waliwo omuntu eyavayo n'akwata ekkalamu oba bamuyita Henry Chemba eyalinga minisita mulembe gwa Amini n'awandiika story nga bwe yali nti bagenda okwaza Namirembe ne basanga briefcase yalimu ebyokulwanyisa mu woofiisi emu eya Archbishop oba yali plantingiddwayo oba yali teplantingiddwayo naye nga bagisangayo era ne wabeerawo n'ebbaluwa eyayita oba ku Telegram ng'eringa emwebaza nti weebale
okolagana naffe okulwanyisa gavumenti bweyatu ye bwa state kakati ne bamukwata Bishop Lumu bamutwala mu International Conference Center wali olukiiko lw'amagye lutudde ne bamuleeta bamukubira essimu ne bamunona ne ajja ne bamugamba ne bamubuuliza mu lujjudde awo ebintu ebyo musajja nga bamulaga ne briefcase nti yiyo yasinganidwa byokulwanyisa bagijje mu kifo kyo musajja watongala nga takola ki ye ng'alaga ntakimanyi era bagamba Amini yabuuza nti omuntu ono ng'abuuza lukiiko lw'amagye amekanso yali awo mwetudde tumukolere ki wuwa kitegeeza kyekyo omanyi Oluswayiri wuwa yeye n'amuzaayo n'agamba mujjewo muzee mukasengeri mu office ne bamujja waawo kati ate gye baanonera oli internal affairs kubanga yakwatagana n'ensonga ez'omunda ez'okukola ne bamukwatako ne inspector general wa police bonna baali mu ggwanga limu kati ne bamanya nti waliwo ndoozi ekkobaana era ekyaddirira enkeera ekiro ekyo yenye yatuula ekiro amawulire ne gayita nti bafunye accident bonsatule nga bali motoka nti naye balabika ate badduka kati speed gye bakozesa ennyo nga bakwata Jinja Road ne batongeregana nekagweramu awo kakati omulala ajja kugamba nti waliwo munnaddiini ennaku zino waliwo ebitambula kakati olaba ne bannaddiini bawano gundi akibisotwanga omugenzi tolaba ate waali teyafa kubanga yavumiriranga nnyo gavumenti naye ng'abantu beeramu bajja kugamba nti oyo yali takolokota na gavumenti bamulabako n'omulaba nga ayina ebbaasa gyakutta ali mu state house ne batuuka n'omwatulira tayagala kutta principal ng'amuwa ka ostia era yagenda okufa ng'amaze okyatula mu misa nti mumpayiriza bwerere mu abanupu sisobola kutta Kyagulanyi nga mulanga ki ne mugaba ngenda muwa obutwa nga mbuyisa mu ostia kati awo olaba ejawulo ab'opposition bennyini baali bamulumiriza nti akolagana ne gavumenti bwe yamala okufa ab'eddwaliro lye n'ab'eddiini lye yali akulira ne personal doctor we ne bavaayo ne bawa report etabuusabusibwa ku nfaayo kati bwe baavaawo omukulu omulala ali mu Church of Uganda bwe twalibadde tugeraageranya ne oli omugenzi Lumu ono ani ye Kazimba sigumu sebiri ng'abakungu mu opposition bamusibako nti akolagana naki ne gavumenti aganye ojjatulira kakati ogeraageranya nsiro gavumenti eno n'ogigeraageranya n'eyami terulina bw'obikwataganyisa kiri bw'aba yafa nga balina kye bamuyunzeeko gavumenti n'ekwatibwa obusungu ng'era kirabikanga kyekyo ate n'ekikola ensobi n'etamutwala mu kkooti kyogezako okugjayo nga nkuta gavumenti eya NRM eramula kuno akaseera kano tekiriza mu kyebeta political assassinations tekikiririzaamu obujulizi bw'empa obulaga tekikiririzaamu abasinga okuba ab'amaanyi mu byobufuzi bya Uganda oba Besigye oba Bobi Wine oba ani oba Mpuuga oba Lubongoyo oba ani bonna beeyagala buli kye baagala mu bulamu obwensi naawe kyeweegomba taliiki bakyetuusaako ekitali ku mulembe guli lwe baddukanga ne bagenda mu buwaŋŋanguse n'amayumba ne gabalemu okuzimba waliwo omukulu ayitibwa Mr. Miti agambye there is a lot of injustice in Uganda. If the case holds water, then why does the executive want to talk with NUP? First, to give them MPs. This shows the continuous dictatorship in the executive. Leave matters of justice to the judiciary. Yalaga nti omusango gyetwagendeko ey'omusango kibaga mufa omusango gulina amakulu lwaki ate gavumenti oba executive erina kusobola kwogera ne NUP waliwo enteeseganya mu kuteebwa so agamba nti balekerawo kuba bayingirira ensonga z'amateeka. Ani yasabye omulala assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Twesimye nnyo olw'omubaka Ali zikusooka kubanga Allah yamuwa okulengera ewala naye ate tulabye nnyo nti omunene mu gavumenti byayagala bw'ayagala mukyalawo ajja kusiba muteese omumuwe. Mukama tutaase mulangira Mutebi Baraka ejjinja mulangira tebadde watushawa naye oze bubi ate emikulu gye byolidde mugituka okusiba abantu mwagala abakyala baabwe mulangira sebe bali kuba nti poliisi we wali kweza taliiki uliza omwami wa NRM nti omusumba Lwanga yogera ku bufuzi kye kyamutuukako nze Simon oyo wenjogedde ate aleka message aleta nabaku naye omukulu ayogedde ku nsonga z'omusumba Lwanga kale kangene omukulu omulangira Suna Faruku ebigambo byajje byolidde
era yalaga nti gavumenti eno eriko kuno yaddeko mu nsonga era balina moral authority okuba nti boogera ku kufa kwa General Lumu okuba nti bakucelebratinga. So ndabyeko omukulu yabadde Ssewanyana agamba nti they don't have moral authority to celebrate General Lumu nga drone zikwata wana abaana abantu bakomera bakuba ebibiina by'eddembe by'obutale mu ggwanga. So ate baleka batya okuba nti nabo bavaayo okuba nti bacelebrating enkola eyo oba okuba nti bavumire bakonda eminga ekyakola gavumenti ezaaso. Kakati bwana Talika ekisooka njagala mbeera ono lukuti zisikiriza mu nnaku lwe bayita General Luwumudde luli lumu ku nnaku ezeetaaga okuvaawo naye ate twetaaga tusigale nga tujjukira obulamu bwe naye nga it's not a public holiday. Ng'era bwe tujjukira olunaku lwa George William Kakomi yatuyiyiza oluyimba lw'eggwanga naye nga tetulina lunaku lwe. Ate nga nze bwe mbatunuulira ababiri ne mbagattaganya oba oli awo ono ye yali badde asinga kubanga kyonna kitugasa nze luno olunaku ndulabanga oluganyi olwaleetebwa okusanyusa abantu b'ekitundu ekimu gye bazaala General Lumu. Naye sirowooza nti osobola okugenda ewaffe mu Buddu n'obuuza abantu b'e Buddu oba n'obuuza abasiraamu ne baga nti olunaku luno lulina nnyo amakulu. Nze ndowooza nti omuntu yalina amakulu naye yali badde teyeetaaga lunaku lwa ggwanga nga era bwe talinayo lutamaguzidde ng'ate bonna baali bayeekera. Ekituufu kiri nti bonna abantu bano baali bayeekera. Lutamaguzi yali muyeekera. Bonna gye bagwabo basigale n'olunaku lumu nga bonna gye bakola ki ate era neyiroozidde era nayo tujja gisunsula mu maaso bwe tuli babakuleka waliwo abazira ddala. Kati nga mu baziramu emiseveni bonna bayoganze tekuliko asingira Masirukwiye taliiko yava jjanjaba Ebola yali Ebola yes tekuliko asingira ono omwana yafa nga ataasa abaana Museveni awa babe yalwana nabo baali mukuwa abali mu kintu ekyabwe ekyobuyeekera kale nzikiriza naye waliwo abeetaaga okukola ki tosobola naye nze ndowooza kansinge kwesiba mbadde maze emyaka 24 ng'omufuzi wa Uganda sirinayo ekintu kyonna kyali mukola nga kyabannayuganda okuggyako kye yakoze olunaku lwa 16 olunaku lwa 16 yayimiridde ku muzindaalo n'alangira abazungu abatusibako ebisiyaga wano. Era eyo statement njagala kugimwebaliza ereme koma ku muzindaalo ebune wonna egende ne mu bikolwa kubanga egatta nze seegombaako genda Amerika yadde banafuzi bamusabye etteeka mu parliament awo wenjagala okwesiba kuba kiyamba abasiraamu kiyamba abakristaayo kiyamba abalokole kiyamba abaana kiyamba abavubuka kiyamba n'abakadde kyamumpisa naye nze bino ebyolunaku luno byabadde ebyo saabirute nnyo naye mukama wange mpagidde omukulu wa njagala NUP tukoleyo akantu ako ku babaka beesigaza mu parliament omu ayanje ekiseesa ekyo bannange tekirina tabu banakikola ekyo tekirina tabu position yaffe ne president yagiwadde manyi tandika okugoberera nnyo emikutu egya Twitter tandika okugoberera nnyo emikutu gye egya Facebook tandika okugoberera nnyo ebigambo bye so njagala kwebaza omukulembeze wa Uganda kwekyo era yakoze bulungi era mbadde nkusaba era olete ku nsonga eri obeeko nekyoyogera eddembe ly'omuntu ino lyatukompeyalinga eyo muganda wange njagala kutegeeza eddembe ly'obuntu mu Uganda lyafa era sirina lunaku nomu ate ekyomukisa omubi si kyalina kyensobola kwogera ne bakitereeza nakunnyonnyola wano wiiki ewedde nti omukyala akulira kakyokka eddembe ly'obuntu mukyala wa Ngadi yakwata epeeni n'olupapula n'awandiikira kooti ekulirwa bannamagye ey'amagye nti mulekeraawo okuwozesa abantu aba bulijjo mu kooti zammwe tulina rulingi ya Supreme Court eyagambye nti kimenya mateeka mu kusigala nga muwozesa abantu ba bulijjo bamaliriza tebabawozesa okulujja byagambye omulembe guli eri Yamini banafuza bamuvuganyanga bafa nga bavaawo ne badduka ne mu ggwanga muli bulungi njagala kutegeeza bwana Taliki eno gavumenti ya Mwami Museveni terina njawulo
na musajja mukwano gwange eyabadde atambula ne mukyala we mukubu ne tusanga mukwano gwaffe n'atubuuza nti naye owayi ono omukazi gw'otambula ne ku Valentine gw'olaba kikusanyusa okutambula n'omukyala afaanana bw'atyo mukwano gwange nekagabiza nti toyogera ku mukyala wange ono mulungi nnyo asenga ezzike bano batandise okwegeraageranya obulungi bwabwe ku zzike nga mukwano gwange bwe yabadde ate oba okubyewo nnyo kakati amini sizike gwe kati yali mulungi ati mbadde mugereza bwana njagala ono ategeerere mu ngero kyendi mu kwogera sigambye nti amini ng'omuntu muzike naye kunnyonnyodde nti bw'oba olina mukyalawo n'otambula naye mukubo n'ogamba nti obulungi bwa mukyalawo bugeraagerana zike ti mukyala wange gwe lwaki toyagala kwegeraageranya n'abalungi lwaki wegeraageranya n'abalungi eyataluumu yali amini tuyina wano wegeraageranye nga bawuhulu bawumudde ate buhulu yali yataluumu tugamba ku luwumu wegeraageranya n'abalungi omulungi ne bwabeerawa ngoba Tanzania kakati nzo ndaba seegombangako muntu yenna mu nsi muno bannaye nga bwe neegomba Obama bannange omusajja oyo mwegomba pulira njagala tambulira mu bufu bwe naye ate n'Obama yali avuga nti naye mutuufu nange nti njagala nnyo okutambula mu bufu bwa Martin Luther King teyalina opposition Obama yagira talina gwe yayokya paasi Gambia America yikyasinza okubeeramu okutta abantu mbadde njagala kusaba bwana Jeff mwami Taliki nze kikwatagana n'eddembe ly'omuntu n'olunaku lwa jana ne luwumudde njagala mbeere ono likodi nti sirina budde bwa kubyogerako wabula kanjogere ku bigambo bya pulezidenti bye yayogedde nze bye byansingidde okubeera ebyamakulu era bye njagala okwogerako nsaba ne bannange abali wano tubiwe obudde kuba yabyogedde ku lunaku lwe lumu ekintu ky'ebisiyaga njagala kusinziira wano ku TV omuze guno mungi era wakati muze guno omungi njagala pulezidenti ebeere na initiative yo ng'omuntu kubanga abantu abalala tubatya nze Bwana Taliki abantu mu Uganda bemanyi abali b'ebisiyaga bwe mbogera ne TV eno bayinza ogiggala bemanyi nga mbamanyi ng'omuze guno bagulimu bantu banene bamanyi nesobola boogera wano manya kubanga wano ku sefuta y'obulamu bwange ne ku lwa TV yammwe naye njagala pulezidenti ateekewo abantu beyeesiga ennyo ate tumanye namugamba nti oyo gw'oleesa nedda waliwo balowooza nti bantu balamu naye nga bafa dda be bategeka buno obubaga obw'omu mayumba ng'ekigendeerwa kulikulutinga bantu n'ababaka abamusi mwabo lisiti gye nnina nze nga nze suna paluku mulimu ababaka ba palamenti bananga nabo basiyazi mweyo lisiti gye nnina kakati gwe ng'omugamba nti leeta abakulira ebitongole empezaako nga musanvu nga balina ebitongole by'amaanyi genda wano mweneesasaba ekisiyaga kinywa nga muŋŋonyi kakati gw'oyagala kugamba pulezidenti nze njagala kubula ate ne mu bantu ba mikwano gya pulezidenti mulimu mu baabo birimu abagagga wano abagagga abasuubuzi nga nabakubulidde abantu abali wano ababirimu bemulaba abatalidde ennyinnyoli y'estate abazimbe mu Nnajeranga nakubulidde abantu abali eyo fa n'okufa abali mu bisiyaga twagala ekyo kintu kikwatibwe n'amaanyi ate tekikyali mu bazungu nga bali mu kwogera nti abazungu bebeereta wano kati abantu abasinga okutambuza omulimu gw'ebisiyaga kati baddugavu wano bagagga nnyo wano esente kitukuzibeeri naye kati n'abali wano bagagga nnyo pulezidenti nze njaga kusaba nyi naye n'abantu abalala bemmanyi babiri tumaze ebbanga nga tukola omulimu guno gwa bwannakirewa okubalondoola ebikolwa byabwe ne tukakasa n'okukakasa nti ebyo byebakola tuyina n'ebifo byabwe bye tumanyi nti ebbaala eyo temugiyingira eyo omulimu ogukolerwayo gwe guno ffe tuyambe gavumenti tugibuulire nti ono noono batunuulire entambula yaabwe omulimu omutuufu gwe bakola gwegwo gwakukisaasanya ffe tuteerewo abantu boyagala tujje tulina etteeka erya whistleblower tubawe information nti sebo pulezidenti nti ye noonyereza ku muntu ono noono ogenda laba ekigwera kubanga nze mu kitabo kyennyina mpezaamu abantu 24,000 weewaawo omukulu okuva mukulu lwanga Entebbe agambye omulangira zikusooka nandisabye ab'Emakindye bamweyambise oba gavumenti emweyambise kubanga tanoonya mulimu okuggyako okuyamba ensi ye n'ekitundu kye onolayika tewamubuliridde agambye mukulu w'Entebbe naye agambye nti ebigambo byeyogera gavumenti yandikweyambisizza oba abantu b'Emakindye
bakuseeko nnyo essira basobole okuba nti nno obeera mu bukulembeze kubanga tonoonya mulimu wabula ebyombo byo oba n'ebikolwa byo byakuba nti noyamba kitundu kyo n'ensi eyo kale ngawe bate bakwogeddeko era n'ensonga sajja nange omuli asaba otandike nobaba mulaba nagambye Jambo Tariq is that yellow man aware of kidnaps, killings and jailing without trial where they are not in existence. Ayinza okumanya nga ayambadde awamba. They agamba nti ate byemukola essaawa zino buli gimu ziri ezaayita bawanga obumpo baleka abanene alimwogera ku Amini nani eyo blackmail tebyaliyo eyo Medi okuva enakaseke abaka mutukomezewo mange etteeka ly'ebisiyaga omulangira akazindalokako nenziza abateesa ate okuba nti batulaba kikulu nnyo ekisooka kya byonna obukyayi obuli pasono nga butambulira ku regime buli uncivilized nkitwala nti oba okyali uncivilized however nti abantu batwala omutwe gwejja ebyo ogambye Amini yaddala yasika turiga ng'olaba yasika turiga ng'olaba leero waze kwogera kwogera nti ogambye Amini yamutta oyo katabo ka Henry Chemba yali minisita naye Henry Chemba yali wafulanasa kakati kino kikulu nze sibeerangawo ku mulembe gwa Amini yes naye abanzaala baaliwo ku mulembe gwa Amini kituufu sisobola kulowooza nti kitange n'abantu bempangaliddemu nti bawaayiriza Amini okusinga literature bwe tusoma because literature omu gwe tusoma olwaleero n'abantu abawandiika bye bawandiika today they falsify events ebintu bye batuwandiikira bya kiyaaye bya kirimba na kwagala kutambuza ideology eyaabwe because abantu bajja kugula obutabo basome the mustard seed ekyalinga bwe yali mpulira ono atugamba ne ku katale baagigulako eyaliko neggwako omwana alina wano digitalk alina wano omukutu gwa digitalk bamuyitani bana batwala obubizi ku parliament Norman is my friend Norman yawandika ekitabo ekiga nti unsowing the mustard seed bonna bakamugulako pozi oli munnamawulire naawe wasoma amawulire digitoko bagireidinga ebyuma byonna ne babitwala ababitwala baki kakati abajja ne batwala ebyuma ebyo Museveni ye Museveni gwe waliwo nga Museveni abitwala kitegeeza nabo bayinza okuba nga babyetunze kyengezaako okugamba nti obukyayi obuli direct ku individual mu regime buli uncivilized obeera obulamu mu nsonga eyo you are not civilized you can't blame Amini kwegamba tosobola kujja noga nti Amini yasse nga bugenda keera ku makya nga Museveni akoze ki avuddewo wano because Ugandans have lived to tolerate bannayuganda obulamu bwabwe olwaleero buliwo nga bakimanyi nti ekiseera kigenda kutuuka kino kiggwe oba oyagala oba toyagala naye Amini obote mubumu kubutambula mubumu ku buntu obutambulira ku social media kuliko President Museveni nga yewunya Obote buli lwayimirira agamba Museveni Munyarwanda Obote buli lwayimirira agamba Museveni Munyarwanda
bwemera omunyarwanda kibi ebyo temubiraba ku social media ekyo kyali nga kigambo kyaki okumbeera onyarwanda si musango anti wulira kyali nga kigambo kyobote ng'alaga obubi bwa Museveni kakati Museveni agenda kufunayo abalaga obubi bwe ate bayitirivu kuba yesibye ku Amini obukyayi bwalina ku Amini bungi nnyo buyitirivu kituufu. But that is being uncivilized. With due respect to my president, that is being uncivilized. You are going too personal with the personality of Amin as a president. President Museveni yayimirira lumu n'agamba nga mpuliriza mu speeches z'asomesezaawa n'agamba nti Uganda lost 9 years of development. Ebbanga Amin lyamala nga president wa ggwanga. Anti mwagala tukole comparison ku mulembe guno n'omulembe gwa Amini kutuluzinze emyaka emeka for development. Otera okukkiriza ka information Please totera kubamu kino wali onoonyereza kyakyovu Uganda abaali bannannyini muntu bo bayogera ki wali onoonyereza abaggwanga lya luumu bo boogera ki nga tonnaba kwogera Museveni kyayogera kati kwakyakyo Uganda be bali mpuliriza abasiraamu bafudde ku mulembe gwa Museveni bangi babakubye amasasi kirya bamukuba amasasi ne watamenya bangi kati kambaleke kakati Museveni yabase famire zaabwe zigamba gavumenti okufa kituufu be bafudde bokka mu Uganda oba n'ab'eddiini endala lumu ye yafa yekka anti omukulembeze w'eddiini kintu kirala olwaleero kwogera onakuweereza message wadde gw'oyogedde ebibyo ku mukulembeze wa kanisa eyafa gw'oyogedde ebibyo nonaakuweereza message nga wakamala okwogera naye onaakulaga nti batta muki kyengezaako okutuusa mu bwongo obwo era kukyenteeka mu bwongo bw'abantu nti abantu abamu okwogera about someone tekitegeeza nti byebyogedde byebituufu olw'okuba nti ono yawandiika n'ateekako Amini tekitegeeza nti Amini yeyakola ki tekitegeeza nti Amini yeyatta. So my issue is obukyayi obugoyinga personal bulaga nti we are still uncivilized. Tetunakula. Kakati President Museveni agamba nti Amini yatta ki yatta lumu bameka abali eluweero nga bugundi nga buwanga bameka abaafa nga President Museveni ayingira kuba naye yayingiranga mu yeekera kyengezaako okugamba naye yayingiranga mu yeekera kusooka mpulirize President Museveni teyayingiranga mu yeekera teyayekera eggwanga lino tebatta abantu tebaafa yali ne kabaka wa Buganda regardless of bonna be yali nabo bali bakyamu at that time naye olwaleero we are celebrating them we are celebrating them our heroes tarehe 6 twagibaddemu 26 January Liberation Day tubibeeramu wano gwolowooza nti omukulembeze agenda okujja looking at the history agenda kugamba nti President Museveni yakola bulungi nnyo okutta abantu eluweero yakola bulungi. President Museveni atuula n'anyumya butya bwe baalwana n'alaga ne bebatta ne be baalumba ne bawaana nnyo eri tumwine kuba nti yakuba essasa eryasooka mu kuyegera gavumenti lyeyakuba lyali lisanyusa abantu oba lyali litta bantu. So we want to be objective. Mulangira mbadde sawa katono nnyo okujjukira lumu onono mulangira yawe ensonga era mulangira Mutebi okujjukira lumu kyandibadde kiyamba gavumenti eriko ekombe okutulugunya abantu olw'ebifuzi olwo tunalujjanirwamu mutuufu. Jebbi mukulu wange mwonoonye eggwanga lyaffe
olw'okukweka amazima nga musiiga omuzigo ebikyamu. Mungu atutaase, nze Mulangira Mutebi Mubaraka. Lunaku lwali bali tufunamu singa nga bwagenda ebikulu bikolebwa. Waliwo n'omukulu okuva Dennis Kavuma e Nansana. Thanks for the show. Kyensaba abakulu abo nti when they come there to talk about some serious issues like human rights, they should be more than serious, not objective. Na kulimba, especially NRM members, because some of them air out their issues out of laws, just they are just walking in shadows of lies. Omukulu Dennis Kavuma tubagambye kuva e Nansana kagenda mu maaso. However, sijjaawo bikyamu bikolebwa abakulembeze. I'm not defending ebikyamu ebikolebwa abaki abakulembeze. Naye ebikolebwa abakulembeze mu mbeera ng'eyo ey'okubeera nti drone zitwala abaki abantu. Drone zitwala abantu. AG waffe Attorney General n'agenda n'aga nti ebyo tebiriiyo. Naye nga ffe buli lwe tubeera mu ggwanga drone zitwala abantu. Naye bw'agenda ku international scene ne bamubuuza ku human rights n'aga nti ewaffe ebyo drone tezikola ki? Tebiriiyo. Naye nga weebiri kituufu. Nga weebiri. Okay? Kati tetugenda kunenya Museveni. Luli nabagamba nti tetugenda kunenya Museveni. Kubanga n'abaagala okwonoona Museveni bayitirivu abayinza okukwata abantu ne babassa mu drone ne bajja nga bambadde nga JB naye nga si baaki nga si NRM ne bajja ne kidrone n'akuteekamu n'akubuzaawo amawulire ne gatambula tariki bamukutte. Ensobi tebayani ensobi tebaya President Museveni. Ami teyatunda ku bintu bya gavumenti abatta abantu oluusi tebabamanya nze Seviri. So, kakati njagala otegeere nti eggwanga lino Uganda tekutubako singa mubaka. Njagala otegeere JB nti eggwanga lino Uganda ku nsonga ya lumudde lirina divergent views. Waliwo abantu nga bakifunamu era nga bagenda kukiwagira. Waliwo n'abantu nga kibanyigiriza kubanga amazima bagamanyi agaddala ageekwese mu nsonga efaananako bwetyo. Kakati omuntu ajja kujja wano nga President Museveni afudde. Agambye nti olunaku President Museveni lwafudde lufuuka holiday. Uganda ewonye ekizibu. Nga tekiise mu Parliament. Nga tekiise mu Parliament. Nkugamba ekyo kikugamba. Kati omuntu asobola okujja nga President Museveni afudde n'afuuka President mu mbeera gy'afuuse. Naye n'agamba nti olunaku oyo lwafudde lwetaaga abantu okuwummula nga NUP akyanjule mu Parliament. Naye nga Museveni ekizibu. Good morning. Ekyaddala. Tewaliwo ebirogera ku bbaala ebifaananyi ky'omubbala. Naye bano mu Parliament. Good morning STV, thanks for the show. Uganda needs another leader. Mark JD Boaz Mukono. Uganda yeetaaga omukulembeze omupya. Ye mukulu JB nno naye Boaz Mukono. Njagala okusooka okuwoza tusiibula. Njagala okusooka okuwozaayoza muto wange. Muto wange era oluva wano ngenda ku graduation. Waffe abantu bagezezzaako Katonda abasaasidde. Nina muto wange omuyita Musa Ndawula naye yawangulidde digiri emakerera awo era oluva wano tugenda kuteeka amateeka nayo. Nange oluva wano ngenda graduation kuba nina mutabani wange Aksan mutabani wa mukulu wange abadde n'emakerera awo tugenda kaleerwa tugenda Manyango yoge bannaffe tugenda Manyango era leero sibulidde Ssuuna nga atuyozaayoza nga bw'atera okutuyozaayo wamusazeeko namuvuvubye naye nga mmaliriza nti obukulembeze bwaffe omuntu yenna anajja n'avuma President Museveni ajja kuba akoze bubi. N'avuma Amini ajja kuba akoze bubi because there are a lot of things government ya Amini bye yaleka wano nga byaggwanga biyamba eggwanga lino Uganda okutambula mu maaso. I don't agree with President Museveni's statement nti Amini ebbanga lye yamala
ng'afuga eggwanga lino, it is a period of backwardness. Mulangira wona Bugambi yafuna omukisa n'anyumyako n'omujasi wa Amin naye mutuufu yali ayagala n'eggwanga. Yali addalaki. Sebo kati amukulu gy'empisa y'okakalira mu by'abantu. Sirina buzibu. Abajasi babinti baaliyo. Baaliyo. Ono mulangira yagadde baaliyo. Amin yekwe yali ayagala eggwanga. Ebintu bino ebisinga bimuyagalira mu nte zino zimaleeto ez'etamu. Naye international community yasooka omukyawa ne nga si Museveni. Embuga ezimu kuzobwali na busiraamu. I'm Alex from Kalenga. I stopped to bring people like that one in the NRM t-shirt. Let us say. Alex Simbonda gira. Save tugende. Tusaba Katonda abantu abo abasaasire balime kutuuka mu buyinza. Kubanga ffe tukkiriza endowooza z'enjawulo ne zibawo naye yagamba wa NRM takola ki? Sijja kugendawo. Naye nze neebaza abatuwuliriza n'abatulabye. Naye mukama wange nga nsiibula engeri gye nayambadde olwaleero omukulu ono nenteekako nti vote. Tulina ekitongole kya ONC ekiri ekyambogo ekikulirwa Madamu Hadija Namyalo. Omukazi oyo alabika agenda kuleeta enkyukakyuka nnene. Okutira kadingidiyo. Nedda andi erodi emukulembeze simusabira kabu. Naye akozesezza woofiisi ye okuribrandinga NRM. Era waliwo enteekateeka nnene nnyo ezigenda zitunuulira kaki akabadde kabulamu. Tutereeze ekibiina kyaffe. Nga kyetwettanira buli lunaku waliwo abavaamu n'abayingira naye kikati nga bw'olwa nti mu NUP musigaddemu ababaka 10. Abantu baddenga okukola ki? Bajoyininga NUP leero. Kaakati ababaka bali baddembe naye Namyalo mwebaza era nkutumira genda maaso maama n'emirimu gyo era ne ttiimu gye walonze okukola mu regions ngisabire ekola bulungi omumegu neyanzege asebo nzikiriza nange njagala kuyozayoza abasomi bonna abatikiddwa digula kubanga nti twabadde n'ebintu ebya divertis ekintu ekyonaye nga kyabadde kikulu tubayozayoza ate era nzikiriza obwimba wano ngenda kuwawona lebo munnanga awo yafiiriddwa maama we saasobodde kuziika nabadde n'emirimu era gye nali nateekateeka nga gyakununula ggwanga nasiibye eyo mu disitulikiti y'e Buvuma. So n'olw'ensonga eyo mukibira ase mu kibira nabadde gye naliridde jjana ne ruumu eyo gye yansanze eyo nabadde tugezaako okwogerezeganya n'abantu baffe butya bwe tuyinza okutwala obuyinza then njagala bwemba wano ngenda yitirawo nkusaasireko onalebo wange Jetrudu era nkusasula okufiirwako maama. Abantu bangi abafunye obuzibu butali bumu tubasaasira naye tubagaliza ebiseera ebirungi. Ssaabasajja Kabaka awangaye. Sigenda kubanga nsuka ngenda okubambeekeza nkoze ne mukulu Jeff Gashons Mkoto ne manager leero nkoze naye nga producer manager Mahadi Kirevu tubale naye tutandikire tupakutura mu kaseera kano kale kamberekeze tuddako program Youth Map ey'omwana omuvubuka nga bakutwala mu nsi yaabwe ey'okudigida. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.